necessary for the body known in A above to conduct elections. What's the reference? Omukulembeze w'eggwanga lwe yasemba okwogerako eri eggwanga ku nsonga z'ekirwadde kya COVID-19 yavaayo n'abako ebitongole byayongera okuta ng'emu ku nkola eziraga nti eggwanga teriri bubi mu kulwanyisa ekirwadde kya COVID-19. Mu bitongole bye yata mwe mwali n'ebyenjigiriza omuli abayizi abali ku mitendera egiddirira egy'akamalirizo okuddamu okusoma era ng'olwaleero abayizi aba P6 aba senior 3 awamu n'aba senior 5 lwe batandise okusoma. Tukyaliddeko essomero lya Sauda Junior School erisangibwa Mutongo ne twogerako n'abayizi abali mu kibiina ekya P6 bano okutwaliza awamu basiimye omutonzi olw'okubasobozesa okuddamu okusoma oluvannyuma lw'ebbanga eddene. Bano era balaze nga bwe bali abeetegefu okukakkalabya emisomo gyabwe. Era tugenda kusoma tuyite nnyabya Allah nga atukwasiriza Twena twebaza Allah tukomyewo okusoma netusoma ndi musanyufu nnyo era nkomyewo okusomera ndisoma insha Allah niragezaako njasoma bulungi ende mu kirasi ajja kujja tumere nga tugenda kusomera naye era Allah yatasiza nagamba COVID amukendeezeko tukomewo tusomero nebaza Allah ku lwekyo wadde tusubiddwa ebyokusoma ebimu naye era still waliwo ebimu bye tujja okuyiga insha Allah. Ku nsonga z'abayizi aba P6 twogeddeko n'akulira essomero lino Ismail Jingo n'atulaga emitendera gye bagenda okuyitamu okusobola okuzza ebirowoozo by'abayizi bano mu byenjigiriza nga wekisaanidde. Kubeera nti abaana abo ekisooka okubayambako okubyuldinga kye tuyinza okukola psychosocial support mu kyo okubeera nga tubateekamu embeera first ey'okwekuuma ekirwadde ekya COVID-19 tugezeeko basomesa ebyo bye bataasoma nga tebannaba kutuzza waka olw'ekirwadde kya COVID-19. Mu kyo tusuubira okubeera nga tujja kuba kati tugezaho kuzimba bwongo bwabwe buzza. Ono era atulaze obuzibu bwe baasanga ng'abayizi aba P7 baakadda ku masomero. Tukkirize tuganye twasanga akaseera akazibu naye olwa commitment devotion abasomesa baffe gye bawaayo eri abayizi tusobodde okubeera nga tubateekateeka at least kati tuyingiddeko oba oli awo ebitundu 7 ku 100 okubeera nti abaana bali ready okubeera nga batuula PLE mu mwezi. So tebaali bangu nga bakatuuka. Bo abayizi aba P7 balina essuubi ery'okukola obulungi era batendereza omutonzi wabula ne balaga okutya kwe boolekedde nga bamwe essuubi ery'okweyongerayo mu secondary ttono nnyo olw'abazadde baabwe obutaba na nsimbi ez'okubongezaayo si kye kyokka ne bazadde baabwe bennyini olw'obutaba na mirimu olw'ekirwadde kya COVID-19. Akwasa kubanga nali ngenda kukola ebibuuzo omwaka oguwedde ne kati mu 2021 nabadde musinyawo ne kati era akyali mu kisebo. Tetutera okukola ebibuuzo kubanga taddemu nnyo amaanyi okusoma ebitabo n'okukola revisions ennyingi. Empisa bubi nnyo kubanga nali manyi ebibuuzo ngenda bikola mwaka guwedde naye kati ngenda bikola mu guno omwaka ate nga era bazadde bange bali tebalina ssente zimala kusobozesa kusoma kuddamu gwakubiri ate nga bo bali bategeze ssente zasoma mwaka guwedde zasoma mwaka gwa senior 1.
covid yatuyisa bubi nnyo twali tugenda kukola papers ffe mu mwaka oguwedde naye era tuzeemu guno omwaka kati tugenda bikola mu guno omwaka. Abayizi abasiniya eyokuna leero lwe batandise ebigezo byabwe ebyakamalirizo nga mu mwezi gwe gumu n'aba P7 nabo bakola ebigezo byabwe ebikomekereza omutendera gwa primary. Jingo era akyalojja ekirwadde kya COVID-19 embeera gye kibatambuzizaamu okutuusa gye buli kati. Ekituufu kiri tunyigiriziddwa nnyo kubanga ffe okubeerawo kwaffe bayizi kati siyinza kugamba nti tubadde mu bulamu obwangu bo obulamu butunyize olw'okubeera nti tubadde awe from school kubanga abayizi abo y'ensonga lwaki weetuli. Yise Kigongo ku lwa Channel 44 olweggulo.